emisana ga leero minisita omubeezi ow'ebibiina by'obwegassi Haruna Kasolo ng'ali wamu ne bannakibiina ki NRM bakyaddeko embuga. Okukyala kwa Kasolo kugendereddwamu okumanyisa Kamalabyonna Charles Peter Mayiga nga bwe yeegwanyiza ekifo kya myuka ssentebe w'ekibiina ki NRM mu Buganda. Kati mukama wange tuli mu lwokaano, siina nsonga yonna gye nsobola kukola ng'ekwatagana na Buganda ne sisooka kujja kugiroopa ewaffe. Y'ensonga eno tuleese wano, kubanga yonna gye tulaga mu lukiiko olwo ensonga tuba tugenda kukiikirira abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Haruna ategeezezza nga bw'abadde alina okusooka okujja okufuna ku mikisa gy'abajjajjaabe okuva embuga nga tannaba kwetaba mu kalulu. Saayagajja kweyitiriza n'obiwulire buwulizi ngamba nti kanzije mukama wange ensonga eyo ngiroope ate nfune n'emikisa okuva ewaffe empewo bwe zinfuuwako oba oliawo mba ng'enza okuwangulira ddala mukama wange. Katikkiro Charles Peter Mayiga asoose kwebaza Kasolo okukulaakulanya abavubuka ng'ayita mu nteekateeka y'emyoga. Waavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya. Kati ebibiina bino bituyamba okwerwanako. Era sebo nga bw'omanyi abantu bangi abali mu bibiina bino eby'enjawulo basobodde okubaako ebintu bingi bye bakola n'okweyimirizawo ate abasinga nga bavubuka. Wabula ate yennyamidde nnyo olw'emivuyo egyeyolekera mu kulonda kwa kamyufu naddala mu NRM. Alabye abakwata abantu amataayi kibooko oba kibooko emiggo egyo baba baagitemye edda nga giri eyo ku mabbali. Emiggo givaawo amangu ago mu ddakiika eyo emiggo ne gituuka ne giyitengana ensambagge. Nalabye omukyala oyo bayaani yabadde mu makisi ya kikuusikuusi oba kitakataka nga bamukwata bamusikambula. Kamalabyonna agamba emivuyo n'okuttiŋŋana kuviirako abantu okwennyamira n'okubakyayisa ebyokulonda. Abantu banaasikaŋŋana ebitogi eby'ekibiina ate bwe binaatuuka eri waggulu gunaaba gutya. Awo nno ekirungi otambudde n'abantu abakulu bano, bakulu mu byobufuzi, bakulu mu myaka, nkakasa eddoboozi lyabwe nalyo liwulirwa. Bw'ati asabye okulonda okujja kubeere kwa mirembe kisobozese n'abantu okukwenyigiramu. Twagala okulonda kube kwa ddembe, si kuli kwokka okwa Uganda yonna naye nokuno okw'omu bibiina. Tetwagala bantu kweyogerera mafuukuule. Okulonda olukiiko lw'oku ntiko mu NRM olwa Central Executive Committee oba SEC kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 27 na 28 omwezi guno Kololo. Hasfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.